Uyona gye musinzidde okubeera nga temugoberera once again mbabuuzako era mbaanirizako Fahad Preji omuweereza wammwe mbeerawo nnyo okubeera nga temunayimba noonyeza amawulire nga bagatambula mu nsonda z'eggwanga ez'enjawulo sako ne bulugwanga yonna nyongera okubeera nga tembategeeza nti tuli mu mwaka gwa 2025 era nga mwaka guno mwaka gwa byobufuzi mwaka gwa byobufuzi buli kimu kyonna kyonna music biki byonna biri related oba birina engeri gye biyingiramuko mu nsonga z'ebyobufuzi so njagala okubeera nga tembategeeza nti mutuule mwenyweza omwezi gujja kuba guwera gwa munaana oba gwa munaana gwa mwenda campaign officially zijja kubeera nga temunazigiddwako akawuwo era nga abantu ab'enjawulo bajja kubeera nga tebatandika okubeera nga batalaga ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo omwaka ogwa 2026 ndowooza omwezi gujja kubeera gwakubiri ng'ennaku z'omwezi awo 15 tujja kuba twategedde dda ani agenda okubeera nga atukalakatamuko oba agenda okubeera nga atukwatamuko emyaka egiddako emirala 5 naye nga nkusuubiza nti guno omwaka oba campaign za guno omwaka oba campaign za luno zigenda kubeera ndalamuko eza guli omwaka oba eziwedde zino eza 2020 ekyamazima zaali z'amaanyi naye si z'amaanyi nnyo olw'ensonga nti waliwo ekirwadde kya covid era nga abantu bwe bakuŋŋaananga ennyo nga poliisi ebasalako era ne bakubamuko omukka ogubalagala awo ne babeera nga temunaye basaasaana naye kaakati mpozi nga wanaaba ekikyuse guno omwaka tewaliiwo kirwadde na kimu so suubira campaign ez'amaanyi era nga suubira ebintu bingi nnyo bigenda okubeera nga tebibeerawo mu guno gwennyini omwaka gwa 2025 sako n'omwaka ogujja ogwa 2026 munnange byatandise dda era nga ebintu byatandise dda okubeera nga tebihappeninga munnaayi ngenda kuza omwezi zabadde 24 guno gwennyini omwezi ogwa January twabadde ku kivulu kya King Saha era nga munnange omugenyi omukulu yabadde Robert Kyagulanyi Ssentamu nga omumanyi Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'aba atuuse mu kifo bamuteerawo space ey'enjawulo wasobola okubeera nga atuula era nga abantu b'enjawulo bajja ne babeera nga temunaye bamusalako ne babeera nga of course bamubuuzako bamukwata mu ngalo bakola batya so nabwe ekitobwe kyabadde ku kivulu kya King Saha Robert Kyagulanyi Ssentamu balina we basobola okubeera nga bamuteeka naye munaye ebintu eby'enjawulo byasobola okubeera nga tebibeerawo era nga waliwo abagambibwa okubeera mbu Robert Kyagulanyi Ssentamu balina kye bamukoze mbu ebintu birimu obutwa nasobola okubeera nga olunaku lw'ejjo mbazanyira video era nga ngenda kubeera nga tenjiddamu ngibazanyire awo kakati munaye ebintu bikutte wansi ne waggulu era nga agambibwa okubeera nga mbu yawadde Robert Kyagulanyi Ssentamu obutwa omukyala amanyikiddwa nga Patricia Sewungu era nga ono mutuuze w'e UK naye nga abeera nnyo Uganda omukyala wa nkyukakyuka omukyala wa struggle abeera nnyo mu ggwanga Uganda alinnya n'agenda ebweru n'akomawo n'alinnya n'agenda n'akomawo n'alinnya n'agenda n'akoma munaye avuddeyo n'abaako ebigambo byasobola okubeera nga ate ayogera era n'annyonnyola ekituufu ki ekyaliwo olunaku olwo sigenda kwogera bingi nnyo video nzirina ngenda kubeera nga tezibazanyira awo tuula kalira osobola okubeera nga temunaye omanya biki ebigenda mu maaso side ezo nakutegeeza video like nga shalingirako abalala awansi mu comment section omala okubeera nga te olaba video beera nga te osulawo endowoozayo ku biki of course byogenda okubeera nga ate olaba mu video eno nkomawo n'amawulire amala mangi nnyo temuvaawo bana waliwo video gye mwambuuzizza gye nakutte oye Patricia Sewungu ali n'omwami gwe bayita muhummuza before the concert then concert ng'etuuse nga president yakatuuka Patricia Sewungu yazze n'abuuza ku president n'abuuza ne ku first lady Bobi Itungo era n'amuwa ne haga n'avaawo muhummuza ye musajja abeera ku president buli bwe butufuluma ayagala n'otukozesa ensobi ne bwe tufuluma ssaawa mukaaga gwa kiro muhummuza ono yatugoba bwe tubeera ku kitebe yabega buli kintu kyonna kyonna ne video gye mugenda okulaba lwe twamukwata ng'atulemeddeko ayagala natukozesa accident kati tumanyi kikyabala naye nga muhummuza atutambuliddeko ebbanga ddene naye ate wano before ekivvulu nga kitandika abadde ne muhummuza Patricia Sewungu then after nga president yakayingira Patricia Sewungu azze n'afuna omukisa ate oguyingire wabadde president so mubadde mumbuuza mbadde nino bibawa oye muhummuza eyo ye motoka kololo yali atugoba ogwo gwe mulungi ogumu kweji 10 mwawe meka awo yali atulemeddeko nga tugezaako mu dduka ng'ayagala natukozesa nsobi yoyo muhummuza emmundu ziri omwo mu motoka
ezo zi radio call bwato bwabeera so kati abadde bambuuza video nange sisobola kubigatta nti mapu watwagula bango onakola bwati ate kati ndowooza kyemba nnyonnyoddeko kisobola okugera sibagambye nti kino oba kiri naye nkugambye nga bwe mwaŋŋamba ono ye Patricia before ng'ali ne muhummuza ono baali bye bashayalinga tetubimanyi eyo ye muhummuza bye bashayalinga tetubimanyi tulaba wali oli akutte essimu onakotte tetwabitegeera naye afuta najja tubuuza Patricia Sewungu y'omu ku bantu baffe abalwanira ebweru naye ayingira bulungi naye yalina ono omusajja ono ye musajja be bamu ku batubegera ddala wano. What is the question behind? Gye simanye eyo ate temunkwata bubi just mbadde nnina okuddamu okutangaaza ti Patricia ya muntu waffe akikubira ebweru eyo naye ajja mu Uganda wano bulungi nnyo era naddayo naye ono ye musajja atubonyaabonya. Patricia nabadde ngezaako okwogera naye nambulookinga tubadde tuwagala kumanya nnyo omusajja ono okumutegeera ennyo ono muhummuza kubanga atulemeddeko nnyo yatubega ne bwe tufuluma ssaawa 6 abeera ku geeti ya president akuumi. Thank you, everyone. My name is Patricia Sewungu. I'm here to clarify something very simple. On Friday, the 24th, I turned up at an event, King Saha. I'm a fan of King Saha, of course. Chinka Katakogenam King Saha. So, King Saha Yangamba, Nyangwe, and I was there in time. However, when I got there, they had not allocated me a table. They had actually, the woman who was covering the event, I don't know who she was, she was pushing me behind because I was asking, where's my table? Nante came abiga, but we had paid for a table in time on the 22nd when I'm at Rabanga to get the table yafe. Anyway, they were like, they're not sitting up behind. We were all saying we're not sitting behind. And found a table because jukira twali early abantu bati banaja netugenda nera fene to fixing up on a table that wasn't allocated in my name. However, that table had names. Siba jukira bulungi. I wasn't there to read such things anyway. Mandi hao omukazi mujja mulaba we mulaba ka video ayambadde jeans za blue denims naka top akalimu ebyenyanja. She came and said, "Mnyabo vawa o table eno ismanya yabantu bakulu nnyo bichi." I told her sigena vow, and I even told my friend, "I'm not leaving this table. Nobody temumovinga." The next thing I knew, they had brought a big man, ambo security, to jail. Everybody, I want you to understand that video, I have pictures in an altercation twice run. There were lots of people. Head of the security was wearing a black suit. Yali wonechfana nyindoza njachi postinga. I have proof ngangamba saha bali mukutugoba ku table. But being Patricia, who I am, everybody who knows me knows. I was like saha lache musumbuwa because saha even called me. Nansaba muwe a number yange Uganda to sort it out. But I told saha nedda, let me leave you. Anyway, moving very fast. Tugenda. Selector Devi yansanga ku table ya fefe tuli mukwekondera ndongo ya fe. Selector is like Pat Jango was the president. He collected me era nantambuza bukolokolo abana bonna ba foot soldiers. They can recall because they were there. Selector came holding my hand and nangamba mpesimu yo nze ngendo kwata video. Era video jena releasing ngambuza president. That video came from my own phone. Abajiraba ku TikTok yange. It came from my personal phone. Selector era mazuka kwata bulungi ngawe najja ta mpoka mide mbuzi za president, mbuzi za first lady mvao nzijo kubuza honorable zake. Map media aja to me nangamba Patricia kutte the best video teke mitwalo ana ku simu yange nkakuwe. But I thought it was a joke because I'm thinking map media inzo kuntunza video such one abudde ngatuvao ekivulu ngachigwa. Like I said earlier, batugoba ku meza omusajja oyo omunene yalina musajja muwanvu, I don't know him, simulabangako.
nze ndaba bankulula bangamba muveko ku meza bichi balese security bichi naye mwana process awo waliwo mwana ndo bamita ghetto speaker waliwo mwami oyo ali mu suit ya black is a not very tall man, he's quite small. I don't remember his name, but he told me himself he's the head of security. Yanop. Bamugamba muhumuza, stop it. Actually nze nali manyo mukazi ye muhumuza, so mukavuya ako bansi kona kudze na kunyonyola. Sauda Madeda was there. Abana banji nnyo ne map media mwenyini nga ayogera amazima. He recorded the fight. Map media nsaba sente for the video. Eyange ngambuza president, because obviously they know that women always love pictures, love videos. Somewhere there's a message ku Saturday, I couldn't remember those things twali tuchirinze. Sunday ngamukubira. Sorry, ngamueleza message. I have proof. Alimbye mbuye yankubira, but I have proof because I'm the one who called him. Ngamueleza morning map. They are replying. Nenkuba. Like hardly, like no sooner had I texted him than I even called myself. Ngamugamba nti map, ngamukubira ngamugamba map nawe mpaka video kange. Nze najira na mu bintu bya chilling thinking that ono chali wange. Unfortunately, map ya vamu muliro. Gwe mukazi gwe, oyagala nange ng'omwana wo. Tombuuza. Ne mukazi ne map nkubuuziza. He hung up. Ng'omuntu yena a blackmailing omuntu. Okumanya sabitwala serious. I will show everybody ngenda balaga proof because I called again. Map media ne mga map nawe towambu ya chintu. Pamu video. Map hang up again. Nemweleza message nemga map video jiriye. Nze I already have the video because nze like I said selector yankwata video. And so many different other people. Omwana gwaita Kazora media yankwata video. There's so many different people who had given those videos. So it wasn't very important to me. Zenali mazokulaba saha byali bimaze nokugwa. Abantu mumanyi I don't hang up on I don't hang on things. Map media achintu achifudde ekiwanvu. Ngamuyisa mwe gali sagala balimba. Ngamueleza audio ngamba map media toina magezi. Map media nakusangako ku social media. Ngawabbo omukazi oba mukazi yali wechengera ngoyino omuinstalingira naweleza voice note era njirina nayo njajjiba wereza omukazi nakusanga ku social media map nga bakulwanyisa fe aba TikTok twalina ku page ya Seremba Jimmy ne tusasula sente omukazi map ne kubira ne clarifying ekintu kino ne nchikaminga down n'omwala ne njogera naye. So I'm thinking map lwaki obonyima video ate lwaki oncharginga sente kakati nga agamba atusha je Uganda bichi ngamba okay fine ogamba njoge nzije Uganda nze tebansiba nkubira Rebecca agaba because Rebecca agaba map media abadde yakwata ntawo ya like amtambulirako nali nabo ebusabala ne father Chibi ngamugamba nti Rebecca yenga we yajja tebamukwata because ne Rebecca girlfriend wa Kakwenza has written the worst book about Museveni. Rebecca is also in the struggle like me. Naye ali foot soldier like me. How come? Tebamusiba. Nkubira Rebecca to make sure ntino tufuna peace. Map media iranga omumanyi mwina. Anybody who knows map media, you know that that guy is a crook. He's a miayo. He's lying. Nze tompaka ko kusente ngamugamba map media. I have proof. Behavior no map media wanted 400,000 for a video from me, and that is the whole mess. Ebifananyi buli ayagala, I have them. Buli ayagala proof. Mubuze ba foot soldier Edimoto was there. Selector Bimanyi, no selector was there. Head of security was there. Shafi Adams Naya Wandi Sentino yali behind us, and it was a heated Gundi Kazora ayogedde because he was there. Kakoza Omchala MP Kakoza yali mungo yezifanagane za black, she was there. Bantu bali banji. In fact, it's not
a private information. It was a whole public information. Because everybody was telling me, Pat, calm down. Nengamba ne my driver, Osama, get me out of here. Saga akuyingira muntalo. Osama na aleta mukwano gwange Barbara Mugalu na mugamba wegayirire Pat coming get down. Tukolechi tutule. Bobajja bakwano bandi banga Pat bireke. Nengenda ne tutula ku meza twawamba na ya honorable zake. Thank you very much. My name is Patricia Sewu. I hope I've cleared the air. Ayagala ebirala. Thank you. Ensonga zino nange sinza butazoogerako. Kambeke eddoboozi lyenjogera ku musajja oyo amanyikiddwa nga muhumuza. Omusajja oyo alabiddwako enfunda eziwerera ddala. Omusajja oyo kigambibwa nti mbega atambulira ku His Excellency Bobi Wine. Era ng'alabiddwako emirundi mingi ku kitebe ng'atuuka n'okujja. Omusajja oyo alina emmundu naye abeera mu ngoye ezaaleeya. Omusajja oyo emirundi gye tumukomplaininzeeko poliisi tevanga ina statement ekwatagana ku musajja oyo. Ate omusajja oyo emirundi gyonna gy'atambulidde ku lw'ekitiibwa pulezidenti waffe, omusajja oyo abadde nga muleeya. Yina kye neebuuza, lwaki omusajja oyo talabisibwa bwe kibanga ddala asemberera konvoyi ya mukama waffe, omuntu atamanyiddwako nti oba musirikale wa kino oba waakiri, tabalagangako ID, naye ng'ate asembererwa konvoyi y'omukulembeze waffe omulundi ogutali gumu, lwaki talabisibwa? Tulabye emirundi mingi nga mu Masaka Recreation Ground pulezidenti waffe lwe yajja, waliwo omusajja eyajja okwagala okusemberera His Excellency ng'ayina emmundu. Omusajja oyo n'akwatibwa era n'ayisibwamu zayisiddwamu n'akwasibwa poliisi. Naye mu kuziika Katolo bwame ensonga y'emu bw'etyo yalabikawo. Kye neebuuza kwono muhumuza, lwaki abadde tabuuzibwa? Lwaki kigendererwa kikyayina eri pulezidenti waffe oba ekibiina kyaffe nga Nuupu okujjanga n'emmundu n'abeerawo nga teyeeyanjudde, nga tali mu ngoye za poliisi, ali mu ngoye z'omuntu wa bulijjo ng'ate alina emmundu? Lwaki talabisibwa? Ekintu ekyokubiri kye neebuuza, nawulidde muganda waffe Sama Uganda ng'agamba nti muhumuza ku kivulu kya King Saha yali y'omu ku bantu abateekateeka tebo, era ng'ajja n'alaba tebo zitambudde zitya. Ne neebuuza, ekivulu eky'omuyimbi nga ye King Saha owa Nuupu, omuntu atali wa bulijjo, muhumuza yajja atya abeere ku bateekateeka tebo? Bwe yandize ngo wa security nagira mu ngoye z'amagye oba poliisi, that is understandable. Naye kyebuuzibwa abeera atya ate ku bateekateeka pulezidenti waffe wagenda okutuula ate nga mulabe we? Essaawa zino Patricia Sewungu ali akubibwa kubanga yasanga muhumuza ku kivulu ekyo. Muhumuza n'abaako ebigambo bye yayogera ne Patricia. Tukimanyi bulungi nti Patricia tabeera mu Uganda, tiyali ku bateesiteesi ba kivulu. Kye neebuuza mu mutima, lwaki Patricia Sewungu ye mukyamu essaawa zino ate aliko ku bateekateeka kivulu ate ayita muhumuza? Era muntu ki eyateekateeka muhumuza abeere ku bantu abalabirira tebo awagenda okutuula pulezidenti waffe? Njagala ogategatte ebintu ebyo, tuyinza okufuuka kiiso ky'embuzi ekirekerere eyasse ne kitunuulira abaaga. Omusajja ono emirundi gy'alabiseeko bannange, lwaki abantu baffe basooja baffe betwesiga tebamwetoolodde? Kubanga bajja abantu nga 20, sisuubira nti ayinza okujjayo mundu n'abayiwa ne bw'aba nayo, kubanga tulabyeko ababadde naze mundu nga bakwatibwa. Era ne poliisi yatuukako okuga nti omuntu bw'atyo abeetabamu atya ne mutamwandolinga, mwandimwekoleddeko. Mukitegeera? Naye muhumuza emirundi gy'alabiseeko, lwaki ensonga eyo tetuuseewo nga ku bali abasemberanga pulezidenti waffe nga balina emmundu? Ani yamutadde okuteekateeka tebo ng'ate amanyikiddwa bulungi nti mulabe wa pulezidenti waffe? Njagala mugattegatte ebintu ebyo mu byebuuza.
Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Asiraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Asiraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase enamba yange yeeno eri 0701763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala. Nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.